Edward Ochola omu ku basirikale 38 abaawummudde emirimu gya poliisi olwaleero. Ochola yayingira poliisi mu 1987 n'awummula mu mwaka guno nga 11 June, era yakiikiridde abasirikale abaawummudde okuva ku poliisi ku mukolo ogutegekeddwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Ochola yakulira mu nkambi ya poliisi e Naggulu mwe yava n'ayingira poliisi. Olwava okutendekebwa yakolerako ku poliisi y'e Kawempe e Katwe ng'akulira ebyokunoonyereza n'ebifo ebirala bingi, nga mu 2009 yakuzibwa ku ddaala lya AIGP nga waawummulidde nga yadumira ebikwekweto bya poliisi mu ggwanga. Ochola asiimye poliisi omukisa gw'emuwadde okugikoleramu ebbanga ery'emyaka 35. Agamba nti musanyufu olw'okuba nti olugendo lwe baatandika abangi asobodde okulumaliriza. The aim of running is actually to reach the finishing line, which we have done. Some of our colleagues could not make it to the end for various reasons, and we thank God for actually enabling us to be here today. Ayongeddeko nti mu mwaka gw'E89 obutabanguko n'obubbi bw'emmundu bwafuula omulimu gwa poliisi omuzibu. Agamba nti emirimu gya poliisi emirala emizibu kubadde kuuma bululu lw'enfunda eziwera. 1996, 2001, 2006, 2011, 2016, 2021, the by-elections and petitions for which the retirees were part of those that effectively handled. Asabye wabeerewo enkolagana wakati w'abasirikale abaawummudde n'abakyalimu ng'amagye bwe gakola. Ochola yekka awummudde wabula abadde akulira ebyemizannyo mu poliisi Andrew Solowen n'abadde omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Hassan Kasinje n'abalala bangi nabo bawummudde. Next is SPC wa Alfred. Omuduumizi wa poliisi Martin Ochola agamba nti bakoze omukolo guno okujjukira abasirikale abakola obulungi emirimu gyabwe ne bamaliriza bulungi. Ayongeddeko nti abasinga obungi be bayingira nabo tebalabikako. As a result of death, desertion, voluntary resignation and disciplinary or criminal misconduct that lead them to prison. Agamba bawummuziddwa mu bitiibwa era abasirikale balina okubatunuulira n'okubayigirako. Ayongeddeko nti amagezi n'obukodyo bwe bayize bagenda kusigala nga babaka ba poliisi yonna gye banaabeera. Abasabye okubeera abakakamu okwagala abantu baabwe n'okuwa abantu ekitiibwa. I implore you to remain honest to yourselves, humble and compassionate to fellow beings, affectionate to family members, and sincere to everyone. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.